Essula egamba nti obwenzi kitambo. Agamba bw'ati: ekikuma obufumbo mu nsi muno buba bwesigwa era kalunsambulira w'okubugootanya n'okubusuula bulijjo bubeera bwenzi. Mbanna akatemebwa mu kolokooni ku kyalo ne kugwako ekikuuno ng'ekyembwa. Munywanyi wange ow'omukago Kajongolo yajja ewange nga munyiivu bya kitalo. Entabwe yali eva ku munne okumukwata nga abalize. Ono ye mwana muwala Kabirinnage w'omukazi eyayengera entumbwe n'abereesera. Naye nga kiri kubereesera. Kubooseera. Tekiri kubooseera. N'abooseera nyabula. Gwe yali yakanjula era n'amukuba embaga. Omukazi tayanjula. Manga omusajja tayanjula, omukazi yayanjula. Mukazi yayanjula omusajja ewaabwe. Gwe yali omusajja yali yakanjulwa era n'amukuba n'embaga makeke eyanyeenya n'emiti. Mwana mulenzi nga yasaasaanya nsimbi. Oluseregende lwa zibbenzi, mwera teziba zibbenzi, zitakisi. Oluseregende lwa benzi. Oluseregende lwa takisi, so si zitakisi. Oluseregende lwa benzi, embalaasi, digi. Mama ezatambuzanga abantu ku mukolo. Ate ku mbaga akanyonyi ka Namunkanga ke kabatambuza okubajja mu lutikko gye bagattirwa okutuuka mu gusenge gaggadde we bagabulira abagenyi baabwe abaalya ne basindisa n'ebigere. Embaga ng'ewedde baawummulira mu woteeri y'omu kkuumiro ly'ebisolo ery'Emweya eri mu Bukama bw'Ettoolo. Okuzza omuzigo nga kuwedde olwo baddayo okukakkalabya emirimu gy'obusuubuzi oluusi egyasuzanga omwami ne ku mawanga. Abaali eyo akakkalabya emirimu gye, omugole n'amukubira essimu emubikira nga bw'afiiriddwa omwana wa ssengawe. Bw'abiwulira kwe kumwekubako ng'ayagala amulindeko ajje batemere wamu empenda ez'okugenda beetabe mu kuziika. Munnange munne yakomba kwerima era n'amutegeeza nga bwe yali tasobola kumulinda ng'omwana wa ssengawe ali mu ddwaliro. Olwo kwe kumugamba nti kagende banaawuliziganya ku ssimu. Era ng'aggumiza nnyo nga ssengawe bulijjo bwakuutira abaana be ng'ono bwali bw'omusikaawe, kale nga tasobola kulekerera kukeerewa kyenkanidde awo. Katonda olwabujjako eddiba Kajongolo n'azambalira ku mugongo ng'enswa. Olwo nakka mu Ddemeezi okwolekera eruteete eky'omusembabule. Bannange agenda okutuuka ku buko ng'ebyokufiirwa bipya nnyo mu matu gaabwe era nga yabasanga bagenda kuliisa busimu. Olwamulaba ne basanyuka nnyo, naye bw'abalaba nga tewali wadde akabonero akalaga nti bafiiriddwa n'asiibula. Abava eruteete kwe kukuba ku ssimu ya munne nga tebangako. Olwo ekkubo n'aliddamu emmotoka n'eyolekera ekibuga. Bw'atuuka e Busega ekyamujjira kwali kugenda ewa mukwano gwe akolera mu bbanka ya Uganda enkulu amubuulire oba yali awuliza ku mukwano gwe. Bw'amutuukako yamulengerera wala n'amwesooka nti obeeka eriyo omutawaana ko ye nti tewali, naye nnoonya munnange semulabako. Yaŋŋambye nti mwafiiriddwa omwana wa ssengammwe. Mbuulira gye mwafiiriddwa mu kyalo eruteete gye nva kati tebannakimanyaako. Ko mukwano gwe nti mulamu nsonyiwa naye sinaba kumuwulizaako nze.
Ekigambo sinaba kumuwuliza kyamukuba wala nnyo. Yatandika okwebuuza we yali yeewogomye atuuka okumuwudiisa nti ssengawe Weeruteeta afiiriddwa. Kye yakola kwe kudda eka alabe bw'aba bitandikira anti ng'ebbuba litandise okumuboyaanya. Bw'atuuka eka aba yeegalamiriza ku ndiri atuutidde nga kkapa eneefuuwa embwa nakapanka ne zimuleeta. Yajja yeemasaga ng'eggongolo essiba akawero. Bw'atuuka ne yeefukamiza nga bwe yeeboolya nga lumadongo olubbi lw'amagi. Yamutegeeza ng'ab'ewaka bwe bamutumidde ebyensusso era nga basiimye bye yaweereza nti era nkaddiwanga mutwe so si mukono omugabi. Hoho! Kajogolo agamba nti nabuuka bugo ne musikambula nga kwentadde n'okumusamba ensambagere nga bwe mulangira obwenzi obumuwujja. Namubuuza kyesimuwanga amatama ntengo. Bw'alaba amaaso gampedde mu kiwanga gakirako ag'omumbo wa mukaajanga. Kwe kuvunnama ng'eno bwampanjagira nti Daddy nsonyiwa sitaani ye yankemye n'ansuula mu ntata naye nsonyiwa. Ebigambo yabyogera ntunuulidde enkakaba. Naye nga talina kalaga kwetonda kwonna. Nejjusa mangu obutawasa mukazi wa ggwanga lyange bwe tufaanaganye ennono n'obulombolombo. Ekyo nakyo nkubufumbo kigira. Obudde ne mbumalira ku bano be tuyita Abaganda ggere. Be bali waabo. Kuba bino byonna okugwawo mukwano gwange eyali abamanyi ennyo yali ankakasiza nti abantu abo bangeri abatazaayisa musaayi gwabwe waakiri yebbirira n'azaala mu mulema eyeekulula ku ttaka kasita abanga wa ggwanga lye obutazaayisa musaayi gwabwe. Ggwanga kyeryo Abaganda ggere. Abaganda baggere be bali waawo mbeewale. Newankubadde baalungiwa ng'endeku naye mma nejjusa ne neevuma obujega n'enjulirira n'obulindo bw'ebirabo ko n'ekiraalo ky'ente bye nnawaayo nga nsasula omutwalo. Olwo ne nzijukira olugero olugamba nti obwenzi kitambo, wekikukwatira we weeyambulira. Nga ndabira ddala bwe lutuukira ku mukyala wange ono eyanfuukira nabyejeeguula. Mba ntudde mu butotoba bw'ebirowoozo eby'okugattikibwa ng'ebikooyi obw'omukwano Kantanyi we yatuukira nga naye gamwesibye ng'ekiri ewuwe ntungogobe. Yatuuka omukka abakamubake n'alunviira ku ntono nti musajja munnange nagudde ku kyokya. Omuyonjo guno omutono ogumanyi bwe gukyamya enkoko ekyensuti, omwoyo omutono ogukwagazisa ne mukamuliraanwa. Mukyala wange omukulu namuwasa Kiganda. Tewaayita na nnaku n'afuna enda. Ekibi ye mukazi wattu zimuyisa bubi kumpi kusimbayo kitooke anti zimusesemya buli kaalyako n'akoga ng'oluba oluyonsa. Olubuto lutereera luwezeza emyezi 6 olwo mukazi wa Katonda n'addamu ok'obuntu anti okuzaala lumbe. Bwe nalaba ng'atandise okunfuukira ekizibu eky'olukonvuba nnyini anyumya olulondakambe ng'ate nina okunoonya ku buwaafu kwe kumuli ekimuli nti otyo bw'alwala olukonvuba omukola otya. Ko ye kwe kumusaba okuleetayo muganda we amuyambengako ku mirimu naye teyali mubi ng'amuleeta. Nze ne bwe ndwala n'enkoggana sisobola kuleeta muganda wange waka. Tisobola. Saamanya na Kyantemba kufuna ludduddu. Olwo ludduddu olw'abasajja ddwo lumanyiddwa. Tewali kibatembo olwo ludduddu mwazaalibwa nalwo bannange mulabye. Ate mmale nganze mulamu wange oyo. Munnange twaligitamu mmeka endigita mmeka nga taŋŋamba nti yasoba.
nakati n'abala enjaji bwe bimugwa mu kutu muntu wo natuyana nga bwe zikala nga bwe ndowooza bwe naabitebya muganda we okumubuuza nnyini olwo ng'amatama ntengo bw'alaba asika ekitajja ng'eri enkoko kwe kumusindika ewa mwannyina eyo nno gye yakamutemeranga bwe luli olwamulamu we bba wa mukulu we olwakiwulira n'abuuka enswa n'obuggala matu n'acwana nga bwe yeebuuza kye bagenda okutegeeza abakulu ababazaala nange nga ndi mu kusala ntotto kulaba bwe naavuunuka obuzibu bwe twali tutubiddemu nalwaddaaki nga ngafuna nga gaali ga kugenda ne bannange bankalya ntya ku buko ntere neerope ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala bwe tutyo nga tulaganya lunaku nga tukwata ebintu by'abakulu nga twessa mu ddene twagenda tusala entotto nga tugamba tunaabitandika tutya eri abakulu naye akali amaggwa nga bwe kagamanya enkyusa nange kye nakola obuvunaanyizibwa bw'okwanja ensonga nga mbukwasa munnange eyali atuukira mu kuwuwuttanya ebigambo abakulu olwatulabako nga batwaniriza ne munnange teyali mubi ng'ayanja nsonga era n'agiwunzika nga nsaba mbasasule ebintu ndiwe abasajja bajooga anti nga gunsinze ali wa bitono bwe bamala okwegeya ne balaba nga tewakyali kyakuzza tebaali babi nga basalawo ndiwe nange okwewala ebiyinza okuddirira nasasula buliwo buli kintu ekyansalirwa abakulu twaleka balya byabwe nga tudda ku kibuga emyezi giba giwera 6 bukya tuva mu bakulu munnange nankubako obwa Ssaalongo Nalongo bw'alaba abaana bamukabirira talina amuyambako nga ne mukulu we eyandimuyambyeko naye ayigayigana na bwannakawere kwe kusala entotto n'atumya muto we omukazi mulalu ono omukazi mulalu kwe kusalawo n'atumya muto waabwe ajje amujjanjabe amale okukakata munnange ne muto we nkunyumiza basajja gookerera nti Katonda yatonda omusajja talina nsonyi mu nsi munnange ne muto we yazambalira ku mabega mbadde mmanyi maama mbadde mbiyuuyiza mbadde manyi nti naye yamwebina adde manyi naye yamwebina ne muto we yazambalira ku mabega nga nswa era liba teriri busa nga mutaka ewaka obwenzi obwakasunyi bukusuula bubi nnyo kubeera ddala kitambo kyennyini ekiwedde emirimu kuba ne yajja okujjanjaba mukulu we akataayi simanyi nze nsoma obubi akataayi tekaasala na kkubo nga simulabya wanange n'omulala yamwebina nga simulabya ku njuba anti embuuka 2 nga mbuulira nti naye yasoba nga wali muzaazi bwe mbitegeera na papa era nembulwa ekyokwogera anti mubimanyi ebiwooma magaaya wadde akali amagga kwe kagamanya we kagakyusa naye kyampitirirako ku luno era nennoonya engeri gye mbiwuwuttanya nga bizibu nnyo nalowooza okuddayo era neerope kuba
mu bakulu nate ekyo nenkitya nendowooza Kanyabo okukatwala nkapangisiza akazigo mu kibuga nakyo nenkitya anti nga n'obulamu obw'omukazigo si bwangu bwe nalabanga byonna bizibu kwe kukagumya Kanyabo kange nenkasaba kakone nabyo okutuusa nga kamaze okusumulukuka. Munange Kanyabo kattu nga nako bambi kakona. Ate munange kandikoze katya olonze nga ntandika kwekeja nanderemba nga kabina kentamu okwekeja bwe ndabanga tekunyamba nalwadda omugole ne mwawula ku bakulu be. Asajja bajoga bannange ne mupangisiriza mu kabuga ngewuwe gyensookera nenvaabira ku bya ssava olwo ne Mukama Katonda yatonda abasajja abasajja mbasaasidde kijja babeera bazibu kizibu okugenda mu ggulu munansonyiwa wanga bannange kijja kubabeerera kizibu era mwesibe bbiri. Ade naffe abakazi naye mmwe abasajja mmwe kijja kubabeerera kizibu era mwesibe bbiri Mukama waffe abasaasire kubanga mbu ngewuwe gyensookera nenvaabira ku bya ssava olwo ne zizza mu maka amakulu. Munaye namugereka eyagereka ejjembe ly'enkoko n'alissa ku kugulu muzibu nnyo era w'amaanyi. Omwana teyalwa ng'asumulukuka abaana yakubawo wabandaba basatu nga bambuzi. Munaye nga wayisa akaseera ebigambo byabuubuuka era okukakkana nga bituuse ku bakyala bange bombi bali oli eyasooka mulamu n'ono omukulu olwabifuna ne baaka okufaananako oluyiira lw'ekyanda basooka kulumba kato kaabwe ne bakavuma ne bakoogoloza kakati n'ono owookubiri nga naye avuma nga naawe byakusobako era ne bakavunaana ogw'obulumbaganyi ng'empalaata y'embuzi erekerera omutwe n'ekwata amaviivi. Baba bagenda okukakuba omukyava agamba nti naye nga tumulanga ki baabuwe ono omusaayi gwaffe talina musango baffe ye kanaaluzaala. Munnange kye baakola kwe kwegeya balabe engeri ensonga gye banaagikwatamu bwe batyo kwe kunoonya bannamawulire obalaba bano bannannyini kiggwa bwe bakiweebuula ate bammwe mumutwala mu mawulire mulimba nammwe ate bakyala bajja baabwe eggulire bo lye baayita ery'ekyasa. Munnamawulire baamufuna era eggulire naye lyamunyumira eby'ekitalo. Eggulire ow'amawulire yalifulumya okuva olwo n'enkazibwako lya muzaala basatu nkugambye n'embeera mu luggube lw'abaana. Abaana tebaba luggube luba lwambwa. N'embeera mu luggube lw'abaana mu myaka egy'ekivubuka nga mu ggombolola yonna ennamba nze mbeera ku mimwa gy'abantu bwe bambuuza ensonga kwe baasinziira okundaalasa. Bwe nababuuza ensonga kwe baasinziira okundaasa mu mawulire banziramu nti bwe baalaba ng'ensi yeeyongedde okugwa eddalu, obwenzi, obugwenyufu, ettemu, eddogo, obutaagaliza, obusiyazi nga byongera okusimba amakanda okusinziira ku kyennakola ne basalawo okubyoleka ensi etegeere bireme kwongera kusensera mu miti emito. Ensonga nno yalimu eggumba bwebanga ye yabatwaza mu mawulire. Mu kusooka saabategeera kuba ekikolwa kyabwe kyanyiiza nnyo naye bwe najjukira muto wange Fuledi bwe yali atugumbulira mukyala we mu buliri nabula katono okumulemesa akaana k'akawere ke yaleka
asigidde ewa muliraanwa mbw'amale amulwimbe bw'akyagenzeko ku dduuka okumukimira ku mata n'enzikiriza nti ekiwemula omukuumi wa waka gaba mawolu kubula. Abasajja baabo bannange.